tukwaniza nnyo ku gospel ogamba otya mutoro ndi gold kyekiganya ofa kine Gravity Gravity musajja oyo ndudde nga nkolagana naye ngabo omanya ebintu byaffe mwana behind the job I do I have other side hustles zange zenkola ng'omuvubuka kati Gravity muwa akasente kange ajja anyimbireko sente meka namuwa milioni emu kati milioni emu eyo okugitematema charges nze nsindise naye receive nze ne bagitema na receiving emitwalo 96 nazimuwa ennaku z'omwezi ali 3 mu lumu olwokuna ogw'ekumi nga ina okunyimbira ku 3rd November ne tukkaanya nangamba nja kuba mwana madensa sana nnyo yali agenda kumya milioni 2 kati nemuwako deposit then balance akoleki asobola omusanga ku kifo yali yala boy nga talina amuwadde oba omuntu okuba yala nga n'amafuta g'emmotoka togalina ag'emitwalo 2 agakujje makinde kugula ekikomando ku kubu kati ayina ba agents abasitera okunoonya emirimu gye kati bwe bajja nga tubawa so Gravity omuyaye ne obudde obuyimba butuuka nkubira Gravity kiwaani kimoli obudde bw'okuyimba ogenda kuyimba ku 7 kitundu ez'ekiro nga Sunday etuuse nangamba maani nze siriiwo ndi wala nemugamba Gravity wewulire zange oyogera okutte sente zange deposit toyogedde ndi toliyo ate otambudde ogenze osubiramu kati nze ngenda kukola ntya nagamba neerabidde okungamba yali yeerabidde okungamba nti abadde alina kyali gwagambye akola ki ajja ambuulire nemugamba lwaki gwe toteekiriza obuvunaanyizibwa nalemezaamu nagamba kale nemugamba nti nfunire omuyimbi kale asobola okujja nakutuliramu nagamba Blood nze siri kyali w'abayimbi si bakyali bange wabula noonya omuyimbi awo yenna nze kankudize sente zo kati nzikutere ku simu kazi kuforwardingire nemugamba okay ozina kumubula nti yasinzirira okay kati netandika kunoonya abayimbi nakubira abayimbi bonna banene nenkubirako ne John Black oyo naye natandika okunyambako okubira abayimbi abalala nenkubira Lydia Jasmine nenkubira Nina Rose nenkubira namwimbi kimulala nenkubira Bakaro Kasita nenkubira Chameleone yali ne kunyonyi nga agenda by the way na mwana sirimu kati naye omuyayo oyo mwana akoza atya mugamba mwana bwatyo bwakoze Gravity naye kola ki sente yazisindika ngolo tuli musawa meka tuli musawa nga mukaga ku 5 obudde bugenza abayimbi bambuza abagenda kuyimba kati nga Gravity kati utasindika sente mwana nonyeza wesindikira sente mbuliddwa omwebo zirina ku simu yo ogenda kukola forward kati ate kyekiganye nasooka nimba binjaawo ngamba kale nagamba kati mbadde nsaba soko oyite mu luno olunaku ebyo tujja kubiraba enkya nemugamba it's okay kati ne Acidic Vocal kwasa Acidic Vocal in fact na John Black aliamaza omukubira esimu nange bwena kuba na responding well naye yakava kuvaawo awo kati obudde olwo tuli musaawa mmeka munana nga zigenda kubeera na mwenda boy nga sinafuna muhimu abantu batandise okuyomba abantu batandise okukuba ebintu waliwo omuyaya yaveeri najja nakuba speaker mwana yeno tugiyita monitor speaker ya bei mwana zino zibeera abayimbi bwe bayimbira kati Acidic Vocal najja nayimba bwe mala okuyimba namuwa sente endala nenina Gravity okuva n'olwo Gravity yaddamu kunzikiriza okwogera naye ebigambo ebingi Gravity akasente njakuwa ajjaku Gravity njakuwa ngaawemula avuma in the past Gravity yali avumyeko ko emabega mu shows endala mu deals kale mu business endala naye muwoninga nemama Gravity oddamu okunvuma ne bakyali ne mbagamba oddamu okunvuma ebintu ebyo nja kukusiba nja kukutwala mu mateeka kubanga ffe tuli bazadde mwana toyinza okunvuma ebintu ebikisirunga ebyo Gravity sente tazimpadde ate nga akolaki ng'anvuma mwattu kwe kusituka nga ndabya nimbye nnyo omwezi guyiseewo negenda ku poliisi nemuggulako emisango omusango gwe namuggulako polisi yawali wagendako wano ku Jinja Road nemusaba asobola okunziriza sente zange ate ansasule ne damages yakozinga olw'obutabaawo kwe ekisooka sente yazitwala zazimaze omwezi ezo sente za business zikola buli week it's my capital zenzijjamu zenkola ki zenteekamu ezo sente zandibadde zinkoledde almost emiliyoni nga 6 emirala because it is the input I put then I get other money out of artists Gravity nakozesa posters wachegede nensasula social media nenkuba banners olwo olunaku Gravity olwatajja okuyimba nasasula security
okuprotecting ekifo ng'olwedde abantu batandise okukyakalana naye tuhaya security. In fact waliwo poliisi gye napangisa awo ebimanyi. From there abaana oyo muyimba yajja n'ayimba, ezo sente zali ku budget yange era Gravity erina okumpa refund yazo okyegedde. So Gravity bwe bamwita teyalabikako ku poliisi ajje tutunde tuyingire mu nsonga n'alabisa ezimu n'azijjako. Kati akwe kutambula bwe naddayo nze poliisi nempa ekiwandiiko nga yeemulugunya omusajja ono ayitiddwa deeti ne bweto teyalabika nga bwe mugirawo mu kipapula ate ne bamukubira esimu ng'azijjeeko bamuwa all the time. Then jukira mu spaces baluwa olunaku lwe bagiwandika bamwamu ennaku 4 eza extra ne bw'oba oliridde oba osobola okutambula n'otuuka. Kwe kugenda ku kooti ennakawa era kooti nemuwa ennaku 14 Gravity oyo asobola okubanga mwezi ennaku 14 amaze okunsasulira mu ssente zange za damages zengamba alina okubanga akoze reply ku kooti ku baluwa eyo ye ne balooya balina okugenda ku kooti endakawa n'asobola okubanga replyinga. Bw'aba takikoze ekitegeeza aba agenda kooti egenda ku releasinga arrest warrant wonna wanaabeera yenna anaamulaba alina obuyinza omumusiba then tuwoleze ng'ali munda. Ekyo teri kirala. Okuteyaza.